ekire kyakesezejjo Israeli lwe yasinzo kuba Gaza buchango olutalo lwa Israeli ne Palestine lutandika ejjo kyabadde tekirabikangako lwe ejjekiro lwe lunaku Israeli lwe yasinzo kuba Gaza olwananda lwe Gaza yajjeka amasimu Israeli nesalako netiwaka zonna mu butuufu ekyabadde Gaza ejjo ne kakati ese ekyakutte kuttama Israeli kye yakoze amaaso. It is the biggest bombardment ever since the war started. Israeli yajjeka amasimu nejjako netiwaka zonna nejjako amasanyalazi nekyedomola nekuba ekiro kyonna ejjo Israeli yasiibye ekuba ng'ate n'amagye gaayo gali ku ttaka ground invasion. Lero omwogezi w'amagye ga Israeli yavudde we have intensified kyekigambo kye yakozeseza abataasoma munaabitegera intensified bakozesa ekigambo ki President Museveni yanditongedde ku ssente eggwanga lino libonyaabonya. Intensifying means okwongeramu omuliro kivuddeyo sinze yali ya ssente zammwe temumenya nanya abanaku mulowooza tujja kubeera awo tubalowooleze twali tusoma muli mu kwegaddanga kati ensi ebalemeredde okusoma tekulimba naye eddogo lifuluka okusoma tekulimba naye eddogo ddyo lifuluka oyinza okuloga omusajja emyaka egyo ogwokusatu n'abuuka. So ng'ensi yonna UN yayisizza resolution for the first time. Remember America ebadde evetolinga resolution za UN ate nababulira UN naba program ya lulala kaye wisdom ajja kubula bwe nababulira veto chechi lwacha America ina amanya aga vetolinga resolutions. So ejja Amawanga 126 mu UN galonze ne gagamba nti mu butuufu aba Palestine betaaga obujjanjabi betaaga emmere era kikolebwe bunnambiro. Amawanga 126. Remember mu UN waliwo amawanga agali gagala olutalo luyimirire ceasefire America yakigaana ne Bungereza bakigaana. America yagala olutalo lukole ki lweyongereyo. President wa Bufaransa Macron yakyalako Israeli recently naye n'akikkaanya n'agamba nti Israeli erina okuba Hamas egijjewo n'aleeta ne proposal n'agamba nti amawanga ga NATO gasobola okukola coalition oba omukago gajje gayambeko Israeli. Bino byayogebwa president wa Bufaransa. Era Macron akulira Bufaransa bwe yava Israeli yasindise eryato destroyer lijje lyegatte ku maato ga America USS Gerald Ford ne USS David eryato eryo lisumbuwa eri America balita batya linnya ligenze jukira America inawo abiri gali agakubaago. Bufaransa yayongeddeko eddala destroyer. Bungereza yateekawo dda ba marine bagamba akwata ku Israeli gwe tweŋŋanga ekyagala esawo si kulima lumonde. Andaba gana amaato America ne Bufaransa ge yasindise tegavuba bya nnyanja gasekula kuliko jeno wa America oyo va kuffe kakati mu Uganda bajeno baffe bali malumonde abamu bali mu mwanyi bali bajeno ba America bantalo. Mu America toiza kusanga nti jena ino musiri gwa kasooli biri wano mu Uganda bali bantalo kakati oyo jeno wa America oyo gwe nalabye oyo sajja tunanga koni anwa sigala waga lutandika ddi yawonize Iran. America yawoninga dda Iran nejigamba Iran kakana gena mpola jukira Iran ebaddawo yewaga ngesawa yonna tuluyingira
na guno gwa Irani teiruyingiranga kasita America yasindikago nga kuliko generali Mulamba ayagala okumanya bajjeno ba America tekigendo somese matalo wokubiri osome ku makafe yakuba North Korea gano osome ku bajjeno ba America makafe yalwana olutalo lwe China eri Manchuria bano bajjeno tebali makasoli siba nadizi siba nyambu mbusimanya fanero bano bakubi ba mundu eyo ya America kati einawa abiri kuyambako ku Israeli America yatusa that defensive system patriotic defensive missile ejigatte kwa Iron Dome jukira Iron Dome defensive system ya Israeli ekuba rocket sentono neba ina aro 1 ne aro 2 ne aro 3 ezo zikuba wala baina David Siring eyo toleeta zero system za mutawana nnyo ezimuzi ane buli wenjogera ku Israeli temubitegeera kale ato mu America abawadde patriotic Israeli yalesedda Iron Beam tekyakosa Iron Dome bakosa Iron Beam leza ananga omuyudaya aja kuba Palestine ajimaleo ku busungu Israeli bwe yasitudde jjo olutalo luno lugwe bannange tebikyanyuma toyinza kuba banno bwotyo in fact nabadde ndaba analyst omu naga nti bomu Israeli ze yakakasuka bukyanga olutalo lutandika okutobanga musanvu bwozigatamu ze zikola nuclear bomb eyakuba mu Nagasaki no Hiroshima America gye yakosa mu sematalo wokubiri ze bomu omutwalo gumu Israeli yakakuba bomu omutwalo mulamba ngeyanukula nagage mawanga agamugota lumba Israeli siri egwanga ngova mutoyo mazo okupama nokaba ne tugende tubalumbe buza Idi Amin dada VCMC chebamukola eyo Israeli ogirumbo kimanyi you are going to die teri yali abawangudde kuvira ddala mu Bayibuli shamanyi manji aba Hamas tebalina okukola bakole ebintu bibiri beweeyo mirembe bazze ne ba hostage be bawamba olutalo lujja kola ki kale eno Iran ebadde kumamu because Iran enaba Hezbollah Lebanon enaba Houthi Yemen enaba Hamas wane Gaza yalumbye ne base ya America e Iraq America nezisitula F-16 ne kuba bano ba Iran backed militia abali e Iraq balumbye ko base za America e Iraq awo America nazzo omuliro remember bana abawushi abali e Yemen era basindika damiza iro ne drone era ligana mato ga America ne gazikuba kati America yawonize Iran nejigamba Iran tukibanyi gwali emabega wabino okulumba base za Iraq okugamba abahuthi abali e Yemen basindike drones ne missiles atera nabayizibula abali e Lebanon era bawulira gwe eyo ye Iran karati America yasindise dokulabula na Iran mukakane ampuliriza waliwo ennyonyi ya America bagita Wathog 10 eri movie okay eringa helicopter bagita Wathog eyo jibuza Saddam Hussein mu Iraq waliwo ne jebaita Apache ye helicopter esinga okubeera ey'obulabe mu nsi yonna bagita Apache helicopter ya America ba Israeli babadde bagikozesa bolaba Apache ngezedduka zonna America yazituusa dde Israeli
really Israel ina F-35 ina Apache helicopter za America ina F-22 Raptor eyo F-22 Raptor Kongolesi ya America yemala okukkiriza yenyonyi esinga okuba ey'amaanyi mu nsi yonna mu nnyonyi ennwanyi bagita F-22 Raptor nnyonyi ya kika kya mu America ne ba alayi ba America tebagiina technology eyakola F-22 Raptor ali very secretive eyo Kongolesi ya America emala kukkiriza okugikuwa nyege nnyongere okufuna mbu yatuuse dda mu Isirairi Omumerika yagambye nja ku defendinga Isirairi mpaka last era buli president wa Europe agendayo owa Germany yagendayo chancellor yagamba we are here today now and forever owa America era byayogera Biden tujja kuma Isirairi leero encha ne mu maaso future ne Macron owa Bufaransa era byayogedde we are here to protect Israel today, tomorrow and forever. Kati mwabalowooza nti mujja kumala galumba Isirairi. Ndakugamba amawanga asatu gega wagira aba Palestine directly take yasooka. President wa take Erdogan oyo yetali ya mbigambo bye yagamba dayali kusaidia aba Palestine era nagamba Isirairi byekola these are war crimes. Okubiri supreme leader wa Iran Khomeini oyo ye kuvadda tukimanyi tabagala kata yokusatu balida ba Hamas basula kata abakulira Hamas basula kata Saudi Arabia UAE zebuzabuza ziri wa mu America bwe ziddake eno mbawalabu tezitegerekeka ziri awo zizanya jango nkwekule. So nayenga byebyo ebiri e Gaza olutalo lulinga lwakatandika. Isirairi yagamba ba Hamas mutandise olutalo luno nefe tujja dumala. You have started this war but we shall end it. Ekintu ekyo nkyagala nnyo. Junior osobola okunzigulako olutalo naye nze alumala. Akisigedde kwirako mukamengaleza amaanyi. So sijja kusukawo wano byebyo ebiri mu Middle East.